nawulira abaana bange balina bye babatwala ewe kojja waabwe ne omukyala kati simuwulizanga nakumuwuliza kuba n'essimu zonna nzijjako ze nali naye essimu nenya kubanga naye obulamu bwe ndimu oba bwe nalimu nange mwenyini sisobola kwerabirira kati essimu nenya kubanga embeera nange yantabukako bansibye lockdown kyonna kyakola namusonyiwa. Nga bwe mugenda maaso n'okulaba wano we ntudde ku buliri ntudde ku bubadde obuliri bw'omukulu eno kateni ndowooza egula 13,000 ko batembeeyi ziri okozesa t-shirts na sati zo zengoye zo z'olina mbulamu omuntu yali ayambala no Viki exclusive YouTube channel kwoli. Thank you so much for subscribing. Mbebaza omulimu gwe mukola ogw'okutufollowinga buli kye tubaleetera ne mukyaniriza temukoma ng'okwo ate ne musharinga ne video zaffe. Olunaku olwaleero nina emboozi gye mbatuusaako gwe eyaliwo mu biseera ebizibu ddala Uganda we yayitako emabega kaawo nga obulamu bw'abantu oba oliawo katono nnyo abasobola okusurvivinga basobola okunnyonnyola ebinaakuyungula eziga. We are proudly sponsored by Biva Organic asangibwa ku Access Building Lubaga Road. Akugamba itayoko gwe ayagala okujjanjabwa n'eddagala ery'obutonde. Eddagala lyabwe teriba na side effect ery'obulamu bwo kozi nti eddagala lya butonde bimera ate nga n'akasente akagula eddagala lyabwe bw'oba tokayina bakulagirira eddagala ly'oyina ewaka emanju oba ly'oyitako n'obeera ng'osobola okuvumula endwadde eyo. Dr. Richard Senjobe ye musawo omukugu asangibwa ku Biva Organic. Nkugambye nti basangibwa Access Building Lubaga Road. Namba y'essimu ojja kukozesa eyo gy'olaba mu kabox aka green. Hajati Kalodo akugamba musomi wa dduwa gwe atawanzibwa ebizibu eby'enjawulo naawe yitayo obeerenga ofuna solution ku bizibu ebisinga ebikwatidde mu bulamu bwo. Munzikirize mbanjulire omukulu gwe tuyina olunaku olwaleero ssebo nsaba weeyanjulire abakulaba. Amannya nze Mr.Africa ndi muyimbi. Bingi nnyo bye tulina tudde naye embeera gye ndimu sisobola na kunyumya bulungi mboozi eno kugimalayo. Wabula nze nakuyimbira oluyimba lwe bayita osobola lubadde lukola nnyo mu struggle ne nkuyimbira oluyimba lwe bayita coronavirus simple mu lulimi Olunyarwanda bakuba nnyo ne bagamba Munyarwanda yaluyimbye nakuba oluyimba lwe bayita gwanga mujje ne nkola oluyimba baluyita njagala ma Jesus nga ndina omugaga Samona lwakuba nnyo ku bbiri ku kyakyo wakakande ne bannange Bannayuganda embeera yanyigira mu nsonda era kati wendi ndi mu mbeera embi ennyo etuuse omuntu okukyawa obulamu bwe okusinziira ku bye nayitamu ssebo. Nzinge yakulabako Mr. Africa mu biseera ebyo ebya struggle wali musajja anyirira omusajja ayambala ate era omusajja yeegombesa. Nzijukira watambulanga oyambadde chain z'ombulago sizikusanzeemu akazigo mwe nkusanze kakwasa ennaku eri abaali bakumanyi ngaffe nga bw'olaba eyo ye room mwe tutudde essaawa zino era n'ebyo by'olaba bye bintu omukulu ono byalina mu kazigo kano. Mr. Africa obulamu butandikirawa okwonooneka? Obulamu bwange butandikira mu struggle emabega nga tukola nga campaign trail bwe mwali mugimanyi. Yani cause nti struggle ebibinja bingi ebyalinga mu struggles nyonyole bulungi twali tuli bawagizi ba Nope nga ndi mu production nga nkola t-shirt za Kyagulanyi nkofiira buli kimu kyonna jump shot kubanga twatandisa milioni nga 3 waliwo yatuwa sente ezo nentuka mu milioni 7 naye mu kukola twafuna naffe essanyu kuba twali tulina okukolera family naye abasajja bajja olunaku lumu ne batukwata n'ebintu ne babikwata obulamu bwaffe bwatandikiraawo. Naye ekyekusaalirwa ekibi nti bwe bamala otukwata ate abantu abaali batukozesa mu bizinensi ezo tebasobola kugamba bannaffe nti batukutte.
wabula basirika busirisi ne batusiba naye nga mu butuufu be batufudde abalabe because we back twali tuyimba nga bino Kyagulanyi tannaba kujja ne tukola oluyimba baluyita Osobola naye omwami n'aluteeka ku peegi ye bamuyita Bajjo kati mu struggle yabeera muganzi nnyo olw'oluyimba olwo abasajja ndooza n'ayogererako kati baamuyita ate laba ffe bwatusaddaaka kubanga bwagenda eri ffe twasigala mu bbanga n'abantu abali boogera naffe baali balowooza tugenze naye nga alazeewa Bajjo tubeere beerufu. Bajjo yasala n'agenda mu NRM kati ffe twali tusigadde mu NUP naye ejjukiro oli yali omugagga nga yatukozesa kati bwe yagenda eri bwe bamuwa ssente asobole okuyita abaana batutwale yagenda ku street n'anoonya ab'emitwalo ebiri be yatwala kati ffe n'agamba tuganye awo yali amaze otusaddaka kubanga buli organ yalina tunoonya. Mwali betefutefu okusala okuva mu nuupu okuyingira mu NRM singa Bajjo yajja n'aboogereza? Ffe twagenda okugenda mu NRM tuzaalidde mu NRM twakolera NRM buli kimu tukikoze kati Kyagulanyi bwe yajja twali twagala tuteekewo trend eyaffe naffe tubeeko kye tukoze kubanga eri wali abantu abaliyo ate nga we are friends because ba promoters balinga bataata baffe kati ffe twasalawo naffe tujje eno naye olw'okuba twabeewolakokko ebintu byaffe ne bibanga bitambula kati tabu we yava okujja ne bakwata buli kimu because we batusiba twewuunya nti ate bwe nagenda okuva mu komera kyesina babagamba nagenda okutuuka eka nga tewali kintu mu nnyumba nga tetunnatuuka waka. T-shirts wali ozitundirawa n'ebikozesebwa era otunnyonnyole n'olunaku lw'okwatibwa oyingizibwe mu komera. Essaawa eno T-shirt nalina boutique enajja nankumbi kati nga ekyatuyambwako twakola printer nga tuprintinga T-shirt n'enkofiira ezo sente we zagenda kati mu kutunda twaddira buno obumotoka obunyongeza nga ffe tuteekako T-shirt abaana ne bayingira field nga tutunda CD kuba nali nkoze alubamu Nambe ya struggle nga ntaddeko neza Kyagulanyi kwegamba ffe twali tukola ng'era bw'omanyi omuntu akola ng'omulimu agumanyi because nga Kyagulanyi tannaba kujja ye business ye twali tukola mu campaign ezaggwa kati ono Kyagulanyi bwajja ffe gwe mulimo gwe twali tumanyi ogw'okuyimba n'okutunda ezo products kubanga twali tumanyi bijja kuba birungi ng'era bwe byali luli kumbe ku luno bikyuseemu obulamu bwaffe bwonna bwakomaawo. Olunaku lwe bankwata saagala kubyogera kubanga bwe mbirowoozaako Maziga saagala kutiisa abantu. Ojja kubatiisa olw'ensonga embonaabonayo twagala tugimanye tufune ensibuko ya bino ate era tumanye nawutya bwe tusobola okuyamba. Olunaku lwe bankwata naye nali sijja kukwatibwa naye mu kuba tiyagaasi omukazi yagwa wansi ng'alina omwana kati nze nali maze okudduka naye nga sisobola kuleka mwana na mukazi kati bwe najja okutaasa omwana n'omukazi ngenda okumala okubataasa tiyagaasi ngenda okuvaawo nga bamaze okunkwata banteekako buli kye baali baagala essaawa eyo so Tiagas avugira luddawa munatusonyiwa embeera mwe tugenda okutambulira olw'ensonga nti story ya nnaku. Mr. Africa, Tiagas akusangawa akwolwo olunaku ng'abasirikale tebannatandika kukwata w'oyambira omwana n'omukyala kazadde? Tebankwata na bintu kubanga nze mukwata ebintu nali siriiwo ku field abaana baali mu field ebintu ne bajja ku ofiisi yaffe ne babitwala kati nze nawona nenekweka n'esente zatuuka ne zinzigwako kuba nali sirina musango nali nkola bizinesi ng'abantu abalala nga tujjeko okuwagira naye era baatugamba tuyiye ng'abavubuka kati ekyo kyandaga nti nno abantu banyiize n'enzira ebbali naye twatuuka ne twekweka sente ne zitugwako naye ng'ate abantu abaali batuyigganya ate be twakolanga nabo bo nga bamaze okusala ne badda eri ne batuwendulira tuboneebone paka kati mukunkwata bwe namala okutaasa omwana oyo omuto ngenda omumala omuwa maama we kubanga bankuba tiyagaasi nze bantwala siraba ng'amaaso kubanga kanisita ya tiyagaasi bwe yakwa negwa ku mukazi ng'alina omwana nalina okukwata omukazi oyo mugyewo tiyagaasi njigyewo kati yakubanze mu feesi ne kanisita kati ngenda okumala okubambi okutwala omukazi abasirikale nga bankutte
awo nali sikyalina kyenjogera. Story yange yakomaawo kubanga kwolwo olunaku siina kyensobola kuddamu kunyumya okumala emyezi 4. Bakukwata nsuubira wali okyategeeramu bw'obanga tokyasobola kujjukira byaliwo myezi 4. Bakutwala ku police station ki era bakutwala batya? Ebintu ebyo biri sisobola kubyogera. Ndikusabye obimbuulire. Sijja kusobola because obulamu bw'omuntu nange mwennyini engeri gye mbaddemu byempiseemu tobimanyi. Emyezi 4 bakusibidde luddawa. Kati abantu bonna abali mu kubonaabona essaawa eno ne be bamuleeta ne bamuteeka awo tasobola kubuulira wabadde. Wabula ekisinga okunnuma nti twabonaabona mu bintu bye tutalina kubonaaboneramu because eggwanga lyali lyetaaga okuvuganya. Kati ffe abavubuka twali tetumanyi nti oba tukola kituufu oba tukola kikyamu. Naye ffe twali tukola nga bannansi nga tulina mwoyo gwa ggwanga. Kati tulemeddwa okuyambagana nga ffe abavubuka oba abantu bannayuganda tweyawuddemu tulinga ebisolo by'omu ttale nti ne bwe biba nga bikuŋŋaanye akabwa ne kajja byonna bidduka ne bisaasaana akabwa ne kalyamu kye kalidde. Nze nsaba bannayuganda tube muntu omu tuvemu. Ku bakulembeze abanuupu essaawa zino babanja abaana oba abavubuka nga mmwe abavundira makomera naye nga abasinga bagamba bali kitalya naye ate gwe tumanyi komera tufu gye badde bakusibira. Mu kuyimbula wava mu komera ki? Nze story yange yali mpanvu kubanga tujja gimenyaamenyaamu wano obudde tuyina. Nadde engulu nga ndi kyengera essaawa nga 9 ez'ekiro nasula na mu kibanda ky'amanda. Sijja kubulya nti nali wano ne for my life status kubanga nkyayagala okubeerawo yadde mbadde nsentami naye njagala waliwo ebintu ebimu mu kubata babagaana okwogera ebife mu kubeera mugaliddwa mu kunta. Tewali ayinza kugaana kwogera naye tosobola na kumanya w'obadde. Tosobola. Bakuta batya mu mitendera nga bakweyimiriridde kuva mu kooti? Nti bantadde wabula ndooza mu kulaba nti nali siina musango nali ntunda bujasti bumia t-shirt n'obuntuntu obulala ndooza nakyo kyanyambako ne balaba ng'oyo talina nnyo era tewaliwo muntu angoberera tewaliwo muntu ayinza kunnyamba pozisimu yange yokka yeyanneeyimirira. Naye ebyo byonna byonna nebaza Mukama nti nafuluma nenfuluma nga ndi mulamu. Nali manyi ngenda kutandika nagenda okutuuka ebweru nga lokodawuni bintu byonna nga byakyuka nakati neera ninga ali mukomera. Akamere wali okafuna mu komera emyezi egy'ena? Bakuwa emmere ate oyinza obutafuna mme bakuwayo emmere n'olya. N'obeera nga tukyasobola kujjukira momenti n'emu ng'oli munda gyewa. Era onansonyiwa ebintu bya security sibimanyi. Nkwegayiridde saagala kugendayo eyo wabula mbadde nkusaba obulamu bwange nganze tunula ku bulamu bwange kubanga ngenda butunuulira naye njagala nnyo okumanya gwe nga ggwe mu kuva mu komera kati oli bweru otugambye tulina alondoola obulamu bwo tebwakoseddwa tebakutokyalinga toyina mbeera ya tawaanya bwongo bwo ng'oli munda eyo? Nze nayingira mu komera nkugambye nga siraba. Ebyo byonna mu komera bw'oyingira tebibulamu kyova olaba saagala kubijjukira. Sad moments ezisinga mu komera ezaakunyigiriza? Ebbanga linamala mu komera ennaku 3 zokka nga nakayingira saagala kuzijjukira kubanga ojulira okufa oveewo. So kati mbadde saagala eyo okugijjukirayo kubanga lwaki bali mu kubonaabona. Lwaki nandisabye atiisi otuyambe ku nnaku 3 ojjukire ennaku 2 oba lumu? Bantu bangi abalina baganda baabwe banyinaabwe abaana baabwe bali makomera bandyagadde okumanya n'okuwulira oba okuloza ku bulumi obwo bwe muyitamu nga muli makomera. Kyenjagala okugamba nti abantu betwalonda baatuvaamu, abantu betwabeererawo baatusuula. Mu butuufu tutuuka obbakubira amasimu kati nga nvuddeyo okuba nalina ttiimu nnene naye abaana bonna baabula. Abaana be nali nkozesa mu bizinensi ya t-shirt saali omu, twali abaana 12 bonna sidda nga mukulabako n'omu. Omulala akayizi baamutiraawo najja nankumbi baamukuba essasi naye nga bambi ali ku pikipiki ye. So kati abaana baafa
naye abantu ba MPs kibakola tebasobola nakwogera ku baana bwe beekalakaasa olunaku lumu enkeera ne baddayo mu parliament ne bakola. So nze nkuba omulanga abantu obulumi bwe balimu n'embeera gye tulimu eno kitulina kubeera bumu, just not being supportive, kubanga ffe twali twagala ebintu ebyenjawulo mu nsi ng'era omuntu omulala yenna naye tetwali tetumanyi kigenda kuba kitya. Ovudde mu komera otuuse waka bakuteeka ku luguudo ki naawe bakusuula busuuzi nga abwekyali luli ngedda abantu be bajja mu makomera babasuula busuuzi oba gwe balina kye bakuwa obuwandiike nti oteereddwa n'otandika obulamu bansuula busuuzi kyengera kiro saawa 9 nasuula mu kabanda kamanda kuba nali simanyi gye ndi kati bwe nsuula mu kabanda kamanda omukazi yajja ngeri gye nali seebaka yansangamu nga neebase n'ate nankubira enduulu kati n'engeri gye nali nfaananamu kati abantu bwe bajja mu kifo ky'okunkuba bagamba si be bano be basuula ne mbabuuza wano ndi wantuuka ntya ku meyini ne bangaabo ne bansonderasonderayo olukumi awo nafunawo singi kasanvu njijjukira bulungi naye buno eno yali yasooka nga ntambula nvubi omukazi najja nagamba yali yasooka nali nanuuka buno eno nga sisobola kutambula bulungi nga ngenda okugulu nkuwalula buwaluzi. So kati nenfuna ekkubo nentuuka ku maini kati bwe ntuuka ku maini ku makya 12 nengamba naye kati lwaki ninnya emmotoka mu ssente zange natambula butambuzi n'ebigere nenvaayo ng'olutegere nti kati ndi kyenga kati nga mpulira essanyu nga ndaba ndi firi natambula okuva ekyengera mpaka ku Freedom City naye nga mpulira essanyu naye nga redda watambula tasobola kutambula mulema naye nga mpulira sibitegeera naye kugamba ate mu nnaku zonna ze mbaddewo njijjukira moment eno okuva ku kabanda mwe nasula ekiro okutambula okutuuka ku maini mpaka ku Freedom City nga ndaba ndi free nsobola okutambula. So kati ate bwe ntuuka awo neyanza nnyo ate bwe navaayo nentuuka eka nga mu nnyumba temuli kintu kyonna. Famire yo wali wagireka ng'erina walina omukyala n'abaana? Famire saagala kujoogerako kubanga nange mwenyini ebizibu bye nalimu ebiseera ebyo. Kankubuuzeemu walina omukyala n'abaana 3 naye munange family ya getting apart. So no family abaana balina gye babateeka esimu y'omukyala ne bwe njikubako teriiko gye nali mmanyi. So byonna alabika yabimanya n'abiraba n'atandika obulamu obulala naye ekinnuma abaana bange sisobola kulabirira n'abaana bange benzaala simanyi na gye bali kubanga kale oli ku Viki Exclusive butereevu kankusabe video eno giwe like atera osubscribinge bwoba tonnaba kusubscribinga ankujjukiza nti Biva Organic yateekamu ssente nesobola okutambula n'okutalaga ne tunoonya abantu bano mu bitundu ebyenjawulo. Agendayo ku Access Building Lubaga Road. Omusajja omukulu emyaka nga gino watuukira okuyungula ezziga ng'era omanya embeera emuleetedde okukaaba oba okutonnyesa ezziga ddala si nnyangu ya kunyumya. N'olwekyo nja kubeera nga nkusaba mu maaso awo ekintu kimu. Always nzija nkibagamba. Anyway, nja kisembyayo. Omukyala n'abaana baatandika obulamu obwabwe tebamanya tebamanyanga nti taata yakomawo. Nawulira abaana bange balina bye babatwala ewe kojja waabwe naye omukyala kati simuwulizanga nakumuwuliza kuba n'essimu zonna nzijjako ze nali naye essimu nenya kubanga naye obulamu bwe ndimu oba bwe nalimu nange mwennyini sisobola kwerabirira kati simu nenya kubanga embeera nange yantabukako bansibye lockdown kyonna kyakola namusonyiwa. Wali wazimba oba wali opangisa nga tonnaba kusibibwa? Nali mpangisa. Bwe wakomawo n'otuuka mu kaziga ako kiki ekyaba? Nali mpangisa nyumba namba. Ogipangisa ssente nga mmeka? 75,000 buli mwezi. Yeah. Bwe wakomawo mu nnyumba eyo oba mu maka? Buli kimu kyonna natuuka mu nnyumba nga temuli kintu. Landlord bwe yandaba yalaba bulabi nga sisobola kusasula nnyumba n'agoba.
kati natandika kusula mu studio bagita Monster kati mukwano gwange omu kwe kungamba jangu waliwo wali kalumu kayumba osobogira webakawo era mbadde nsula wano paka we nakola kali ka video ng'obulamu buntamye nga njagala kwetta mukwano gwange omu bamuyita Abe n'agamba kankole ka video kano nkawe ku bakyali abaali bakumanyiiko abantu abalungi gye bali nankwata ka video ne tukateeka ku mukutu ogugwe just kunafunye yampa y'ekitanda kikyawo n'omufaliso nesuuka kati ndaba afazaali. Osulidde nnaku mmeka oba bbanga ki ku seminti ono nga bwe mugenda maaso n'okulaba wano we ntudde ku buliri ntudde ku bubadde obuliri bw'omukulu eno kateni ndowooza egula 13,000 ko batembeeyi ziri okozesa t-shirts na saati zo engoye zo z'olina mbulamu omuntu eyali ayambala n'onyuma. Engoye tezina bulamu kubanga engoye tezina makulu because n'obulamu waliwo we butuuse nga tebukyali munnamakulu kati nze tosobola kwambala nga tetolina kyakulya so mbadde ndaba buli kimu mu nsi tekikyalina mugaso gyendi. Bakuwadde kaaluumu kano olya ki era okera ku makyakola ki? Tewali kyenkola naye bakyali bange ngenda ku studio olunsi nenfunayo akuwaayo ekyokulya bwe nti we musurviving alwokifunye n'olya wotakifunye n'obeerawo ng'embeerawo ogimanyi. Oluvannyuma lw'okuva mu komera n'osanga ebintu eno ebweru nga byakyuka omukyala yanoba yagenda n'abaana tomanyi nakati saa zino gye bali landiroodi akugobye tolina kyakulya wavaayo olina mulwadde wawona otya kubanga ojjanjaba omubiri? Just engeri gye nali mu fiziiki nabeeranga mu nnyumba nenkola free squat nenkola push-ups mpola wentyo obiri nekudda bwe kityo naye amaaso gano gategannaba kubanga sisobola kulaba mu site neyo wala amaaso gali affected kubanga gaali gazimba gonna nga olabako obutini bwoti yani kati amuke. Abantu bano be mwali mukolera oba be mwali mukolagana nabo abanene wagezaako okubanoonya? Engeri esimu yange gye baali bajinjijako nga bagitwala abantu abasinga nali siina bwe mbareachinga engeri gyozzeemu nondaba bwe nfaanana. Kiki kyoya obadde okyatunyonnyola Bajjo? Ekyasinga okunnumira ddala ye musajja okulaba nga ndi mu mbeera tasobola na kusasula nnyumba ya $5,000 omwezi navayo n'agamba musasule miliyoni ze 10 ezaali ez'ebintu bye bakwata mu kampeyini. Yali akuwa capital ye yampolako ku ssente ezatandika emiliyoni naye nga twazangayo kati awo yali tannaba kusala kugenda mu NRM okuwagira muzeeyi ffe n'atuleka eno kati saawa eno mu kifo ky'okunnyamba nanzijanjaba oba nandabirira yagambye bwe mba simuwadde ssente ze afazaali anziza heruzira oba ekitalya kati nawulira ennaku nga mpulira njagala kwetta nveewo kwe kwata akatambi neŋŋamba afazaali okufa naye sidda mu kkomera ke katambi ke nalikodinga naye kinnuma kirala famire yange abaana bange sisobola kulabirira kwegande ng'eyafa nsaba nkubira omulanga abantu mwenna abanalaba vidiyo eno oba abamanyi ennyimba ze mbayimbira muyimuke munnyambeko nsobola okuddamu okutambula ndabirira famire yange kuba ndi musajja muyimbi w'amaanyi nsobola okuyimba nsobola okuwandiika nsobola okukola buli kimu naye essaawa eno ninga omuntu gwe batemyeko amagulu n'emikono. Esebo buyambi kika ki bw'osinga okwetaaga mu kaseera kano? Sijja kugamba abantu nti buyambi bwe buti wabula buli muntu yenna asobola nga alina ky'osobola okunnyambako ng'owulidde message nembonaabona gye mbonyeebonyeemu mu lockdown eno okuva mu struggle Bambi yimirira nange kyonna nja kwebaza. Sooka oweereza message eri bannanoopu banno. Baganda baffe mu Nuupu abasinga saagala kumenya mannya naye twababeererawo nnyo naye abamu baatuvaamu kati Mukasa wano mu Lubaga mpozi ayinza okuba tamanyi mbeera gye ndimu naye abantu sigenda kubamenya mannya kubanga bangi
mbadde nsaba tube bumu tuyambagane. We must be supportive first. Kubanga bwe tuba tetusobola kikola ekyo tewali kye tusobola kola. Bw'obanga munaali wali akaaba enjala n'omusekerera ekyo kiba kyekisinga ennaku. Mbadde nkubira omulanga buli muntu yenna ampulira era ndaba yimirira nange kubanga embeera gye ndimu mbi. Yes. Okay, obuyambi abulina abukutuusaako atya oba obufuna otya? Nasigaza layini yange eya Airtel ya 075 33 12 eri 753 12 yesimu gyenina yenkwata. Alright. Oli ku Vika Exclusive nkwebaza bwebaza okubeera nga aho tugoberedde okuva gye tutandikidde apaka wano. Always nzija mbagamba yamba omuntu ng'olina obusobozi obuyamba. Tomanya oyo gw'oba oyambye yali kuyambira owuwo ng'ali mu kaseera akazibu. Omuntu eyatuuka okuba ng'akozesa mu kaseera kano ng'apangisa ennyumba nnamba mu Kampala wano okubeera nti bamuwadde buwi akazigo takasasula, tamanyi oba kasasulwa na ssente meka eri mukwano gwe yakamuwadde ng'asula na ku ttaka wano. Nze ngamba wandibadde oweefumiitiriza mutima n'okwata kwaka akatono k'olina nga bwe tujja tukikola nga bwe muzize muyamba abalala wano be tubaleetera. Mbeebaza nnyo nti buli lwe ndeeta stories nga zino eziriko abantu abeetaaga okukyusa obulamu naddala nga balina embeera embi oba embeera enzibu gye bayiseemu ne mubakwatizaako. Always mukimanyi enkola yaffe tetukola interview emu ne tuvaawo. Nnyina essuubi mu mmwe nti mugenda kuyamba omukulu ono addemu alabirire abaana be, addemu ayimirizeewo obulamu ne bw'aba musical etazzeemu kuyimuka nga bwe yali, but at least obulamu busigale nga butambula nga buteekeddwa okutambula. Kale n'olwekyo nja kugamba kozesa enamba y'essimu eyo osobole okubeera nga omuteerako kyonna ky'olina ate era oba oli awo naye abaana be booli kuyamba essaawa zino oba ye ng'omuntu ali kuyambira ababo. Biva Organic asangibwa ku Access Building, Lubaga Road, Itayoko, akujjanjabisa eddagala ery'obutonde ate era nga nkujjukiza yawangudde ne award, People's Choice Awards, era ng'ezo mmwe mwennyini bajjanjaba mmwe mwamulonze. N'olwekyo Dr. Richard Ssenjobe tukwebazaamu ak'ensuso. Olina obugambo obutalekeka bwowa abantu bwe mwali mu struggle at large n'abakwisa obubi mu mbeera eya bizinensi paka n'olwaleero nga tebannaba kufaayo eri obulamu bwo? Sigenda kunenya bantu bonna era siina muntu gwe nnenya. Mpozi omuntu yaleetera obulamu bwange okwonooneka yekka. Naye nkubira omulani Bajjo saagala mwogerako because nze namufuula kyali naye oyo tetalina nsonga lwaki mwogerako. Nkubira omulanga abantu mwenna kubanga kino si kya saidi emu, kino kya bulamu. Ebintu byonna twabikola kati omuntu asobola okubeera eyo ng'abadde tamanyi embeera gye ndimu nga nze. Bannange eno embeera gye ndimu kati bino bwe bigaana simba simanyi kiddako kubanga nze sikyasobola kubeerawo mu bantu, sikyasobola bwendi sirina kirala kyenyinza kwogera okujjako kusaba obuyambi bwo mukama wange. Kowola n'omukyalo luusi simu nga bw'ogikuba tekyaliko oba oli awo mugambe nti wakomawo eri ensi wavaayo gye wali obulidde. Manyi abeera nnyo ku mukutu guno, manyi abe kuba nange mbadde ndaba naye ajja kulaba naye era embeera yange abadde agiraba kubanga akatambi ke twapostinga abadde akalaba naye musaba akomyewo abaana naye era tasobola bakomyawo mu mbeera eno kubanga sirina wabateeka. Ne baana babakomezaawo bagenda kubeerawo bagenda kulya ki? So kati ndi mu kunoonya ngeri gye nsobola nange okuddamu ntambule ninga omuntu yali adduka n'amenyeko okugulu ng'aba yeetaaga butwazi kumutwala okugulu bakutereeza ddemu atambule esibo.
kale Viki exclusive mberekerezo olwa nti subscribing video jimpere like atewerabira Hajjati Kalodo asangibwa Wakiso akulombera bulombezi duwa Yesu musawo nti oba musamize akola bintu bya kalogo kalenzi nedda ayitayo oberenga mwana watu nawe ofuna solution ku bizibu ebyenjawulo. Don't forget to follow me on Instagram, TikTok, Facebook and Twitter. Nkozesa Viki exclusive VIC as usual. Vic Genius, the songwriter, Outer Genius Productions. I sign out.